Ebikolwa by'Abatume Essuula 6. Awo mu nnaku ezo abayigirizwa bwe beeyongera obungi, Abayudaaya aboogera Oluyonaani ne beemulugunyiza bannaabwe aboogera Olwebbuleeyi, kubanga bannamwandu baabwe tebaaweebwanga bulungi bintu ebyagabibwanga buli lunaku. Abatume 12 ne bayita abayigirizwa bonna ne babagamba nti, tekisaana ffe okuleka okuyigiriza ekigambo kya Katonda ne tudda mu kugabanya ebintu. Kale abooluganda, mulonde mu mmwe abasajja 7 be musiima, abajjudde mwoyo mutuukirivu n'amagezi, be tuba tukwasa omulimu ogwo. Naye ffe tujja kwemalira ku kusinza Katonda na kuyigiriza kigambo kye. Kye baayogera ne kisanyusa ekibiina kyonna. Ne balonda Sutefano omusajja ajjudde mwoyo mutuukirivu, ne Filipo, ne Pulukoolo, ne Nikanoli, ne Timoone, ne Palumena, ne Nikolaawo ow'e Antiyokiya eyali asomye Ekiyudaaya. Ne babaleeta ne babateeka mu maaso g'abatume, ne beegayirira Katonda era ne babateekako emikono gyabwe. Awo ekigambo kya Katonda ne kyeyongera okubuna. Mu Yerusaalemi omuwendo gw'abayigirizwa ne gugenda nga gweyongera, ne bakabona bangi ne bafuuka abagoberezi ba Yesu. Awo Sutefano ng'ajjudde amaanyi n'ekisa kya Katonda kye yamukwatirwa, n'akola ebyamagero n'ebyewuunyo bingi mu bantu. Kyokka abantu abamu ab'ekkuŋŋaaniro eriyitibwa ery'Abanunule, abaava mu Kireene ne mu Alekisandiriya, n'abalala abaava mu Kirikiya ne mu Asiya ne bawakana naye, kyokka ne batamusobola olw'amagezi ge yayogeza nga gamuweebwa mwoyo mutuukirivu. Awo ne bafukuutirira abantu babagambe nti, twamuwulira ng'ayogera ebigambo eby'okuvuma Musa ne Katonda. Mu ngeri eyo ne batabangula abantu abakulu mu ggwanga n'abannyonnyozi b'amateeka era n'abantu abalala. Ne bajja eri Sutefano ne bamukwata ne bamuleeta mu lukiiko. Ne baleeta abajulizi ab'obulimba abaagamba nti, omuntu ono bulijjo ayogera ebigambo ebivuma ekifo kino ekitukuvu era n'amateeka ga Musa, kubanga twamuwulira ng'agamba nti Yesu Omunnazaaleeti ajja kuzikiriza ekifo kino, akyuse n'empisa Musa ze yatuwa. Bonna abaali mu lukiiko ne bamutunuulira, ne balaba amaaso ge nga galinga aga malayika.